pazo omuntu musonyiwe mwayimbako mwenna musonyiwe tajja kubeera nga avuma ku Facebook yabeera avuma buli lunaku ayingiramu ebyo bintu ebyabafuntumizi nabeera nga avuma ekiyimba kyalyoka nekitatunda Sizamani kyalyoka nekitatunda obeera nga onvuma Uncle David ajja abadde alina wanyiga naye ajja agenda weereza request akomawo mubeereko tugenda kupimira kayimba naye kali pazo oliddamu okukwatagana ne gundi ne Sizamani nkukayimba mwenna jona postinze agenda ku Facebook buli lunaku bwabanje ebyenda oyo Kayemba Alaika yakutolerako sente Alaika ya contributing a sente muleka abanje ebyenda kuba Sizamani munsi mu kabuli ne muggulu Kayemba sijja kusonyiwa ne bwolife mukono sijja kuziika Kayemba sijja kuziika nkubulira Kayemba sijja kuziika nze yanfuula emboozi ewomesa omwenge nkubuulira nze Sizamani ennaku gyandabizza mu nsi muno avuma buli lunaku ku Facebook bwabanje ebyenda jonna tadde omuzinga gwange ogwa Walagi n'agenda n'apositinga mbu ssebo ebyenda byaffe binywese empola Walagi ng'ate nabadde ku wisiki nze ennaku Kayemba gyondabizza mu nsi muno ennaku Kayemba gyondabizza ne bonafa nongera obajjukiza nga Uncle David wajja enkya tuli ku Isabella Lodge Isabella Bar tuli ku Isabella Wentinda Fauti Band mukeereko ssaawa zigenda babbiri yes oluva ku live eno nga tumaze with the Uncle Gundi mugendeko with Uncle David mugendeko ku bbala lyafaayo Komamboga S&M Plaza abakesisiye mbagala nnyo mwategedde nti ndi muganda wammwe next time don't bring your familiarity ku bbala lyange muwulidde ndi muganda wammwe sibalinaako buzibu akuna familiarity saagala familiarity ku bbala lyange mwategedde ate nebyange mwabinziriza Kayemba okuleka ng'ovudde e London okusonyiwa ng'ondeetedde laputopu empya nja kuddiramu ng'oguze laputopu empya n'ogisiba bulungi n'ogindeetera nja kusonyiwa naye ebbanga ly'okuŋŋaanyiza bafuutumizi ne mwekuŋŋaanyanga ku Facebook buli lunaku bw'opositinga bw'ommanja ebyenda bwe ndya ku kyennyanja ebyenda byaffe biriisa empola bwe nnyaka wisiki sebe ekyenda kyaffe ng'otandise okinywesa ennyo Kayemba Sizamani babadde vireeta oluyimba sijja kusonyiwa kunsi mu kabuli ne muggulu kakati tapping a screen babadde byagenda toluyimba ladies and gentlemen wano ku Kibozi wofunira exclusive essaawa ziri 5:52 nga the legend himself Baba David agenda kujita tune tena wano wenyini wendi sikudde nawo nengoye zino wembadde waneno nebadde sound it Baba David sound it nze mazo jitekayo njitadde wano kugutipika kwa speaker okay ojitadde ku TikTok njitaddeyo mu ngambi ojitaddeyo mugende ku TikTok oluyimba lwa Baba David mugabeko pazo lukuwe mwawo inawe simu yo kuiri pazo esimu yo kubiringirina Baba David luli ku YouTube luli ku TikTok ntaddeyo verse emu yokka endala zijja mugende ku TikTok ya Baba David buwulirize ekiriyo kubanga kamanyiro twakakoye mirango obwerere wabula baba kyabakoze mwatankudde engoye obwana kyemmanyi lutalo kyabakoze ngoko na bwana lutalo kyabakoze bwana wenyini ng'osinziira kweyo vaasi gy'otadde njagala oweeyo message eri abantu abo nkutadde na mu kinene abakusindika abantu okuvuma njagala obaweeyo mbuzi ku nkondo The Bluetooth is connected. Wanyi Baba David nti mbuzi ku nkondo ya bulunga aba olipo olufunye pazo
Mpira tune. Kutama bubo balya ku bigambo bonna n'obalaba bwe basitamye obutama ng'embuzi ku nkondo bayagala biyise natakumanya kuvuma leero tuli ku musango ne babadde eno temanyi babongote ngawe wagambye nkambwe mugende mukole challenge team David Lutalo abakyala abombutale abakyala abali ku myalo ku bizinga abo mu kyalo gye tujja ssente bana ab'ekibuga bakuwaana buwanyi tebaisasula bwatoliranga omulondo ku kyayo yaja unoku moja tuli koyabike gamba lino omulondo ku kyayo kya oja kutuli koyabike miswa gijja kweggulawo pazo yabike olitira omuntu mukatu uli kulya omulondo ku kyayo kya waki ndi mukugumya byenda ebyana bya Nuupu binnangira ebyenda ndya muwoga ebyenda bibeere strong ntwale akodeka agambye ddamu faasi bakwagala bangi nedda nze nsinga kwa nedda bana waliwo gurupu eyo gurupu kankugamba abantu abana kikola otya ojawule kubanga eri abanuupu abakwagala bamanyi waliwo ekivubuka bakiyita Umaru Kisekka ekyo oyo Umaru Kisekka namuunika namuloga taliddangulu ekyo babadde vinci kubuulira namumala etoyogera era tobirimu nenkwata Afulandani akwata yakutte omuggo nze mbyogerako ekyo ekivubuka kya Afulandani kyakutte omuggo ne kinkuba Afulandani nakuloga nagende Tanzania eminziiro nenkuloga endiga toyogera ku ndiga bambi nkwegayiridde njeddira ate lwakubonganye wandigezeeko nosooka novaako nze nembimenya ebivubuke kukiriza yogera ku ndiga zonna nzinjukira mazima kubanga amazima ge gankyayo ate ge gasinze okunjagaza abantu embuzi ku nkondo Umaru Kisekka ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu Umaru Kisekka ojja kuva South Africa ngandawo yekkutuse okwebaka ku manga azaala nakumala Afulandani ojja kuva South Africa ng'amabina gali wabweru ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu nakukwata nenkuwunika nagende Tanzania nenkuloga yekolera yitonga ojja kukomerawo ku mmotoka y'amafuta yekolera okuva Kenya ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu gye weekwese yekolera yitonga abo abantu basatu bandabize nako n'oyo omwana oyo pazo soko indako tukena kwogerayo Uncle Davis okutukire mukavasa bawereza akayimba kano pazo bawerezera inye yabonyigidde osemo Kabuli ne mukulu n'oyo omwana manesuli osemo Kabuli ne mukulu siri kusonyiwa yadde twava kyotera n'olabya mu Buganda kusimo Kabuli kudyegate n'ekikoli muwulire embaga yansindikira amayembe wano ekiro negamyansa obutaala ennyumba yonna nenkwata nange ebibbo seri mwangu nyina ekibbo kyange wano wansi oyo omwana oyo wennakawuko oyo omwana yansindikira ekibbo ky'amayembe netukwata ennyumba yonna obutaala nga bumyansa amayembe negazina mu bbaati nenkwata ekibbo nengagoba kumwenda ogwekiro ng'ayagala ngende engwe ne mwana gwe saagwe ebisaawe bijjula nja kufa naawe ku nsi mu Kabuli ne mugulu siri kusonyiwa mwana gwe ennaku gyondabizza ku kibuga ku nsi mu Kabuli ne mugulu yongeza volume gwe okonyera kutungunya bisoto
tebana bana bujonjo bakira kutumiza buwongo omuntu ayogera bye batamanya kutamu kubo balya ku bigambo bonna n'obalaba bwe basitamye obutamu ng'embuzi ku nkondo bayagala biyise natakumanya kufu lero tuli baluli ku TikTok ya Uncle David mugende muluwulire abefitina bakula jjogo banyirizo ne babakutula emitima abo bakuba mukumi migongo ayogera buyogezi tamanyi wajakulaza abamuwa mutakwasanga kwabakira tuli mutapuke bayiza okusenya buli omu bamuwandulira so bafitina nja kufa naye genda kufa naye byemubasekera nzasiseka naye zisiseka naye owafitina nja kufa naye genda kufa naye byemubasekera nzasiseka naye zisiseka naye Uncle David kakulira ekintu kimu akayimbo linga yakayimbidde nze tusaawe etuufu bayiza okusenya buli omu bagenda muwandulira amalusu kankunyumiza akabozi wootobadde nagenda nenzigulawo akabaala ku Komamboga naye abasajja balina obubaala ku Komamboga okuba nfukidde ekizibu bayita kesise gyewambe nja kufa nammwe basajja mwe akayimba ka Uncle David mukawulidde owe fitina nja kufa naye mwesonyiwe ebbaala lyange mwesonyiwe zifa olaba ebbaala baliyita zifa olaba akoze ebbala babadde vibagiyita zifoola bazitokomoka olaba olino ke yaleesa abanyarwanda oba yabajjeewa bali banyonyoge yaguze ecupa ezo buno nkengenda kujja tukuwagire nina abantu bange benesiga mu kunywa nkokuula asobola n'okunywa kubasulira gonna n'aguma Uncle David yangompagire Uncle David akayimbako wakayimbidde nze kubanga Uncle David nakamala emyezi 3 mu business naye abantu ku kagudo ke Komamboga banfukidde ekizibu bakubira KCC bakubira chairman bakubira kansala abaye business nene abantu bangi kikimufukidde ekizibu naye erinnya lye wawa business muyo pazo yakizifola ba baba Devi eri ebbala bagiyita zifoola ba pazo jo yakulidde abanyarwanda ecupa 5 ecupa milioni emu pazo okuvaako miliyoni emu ya Uganda ogimanya Uncle David simanyira ngeri pazo yarabye abawala n'agwedda lwa Uncle David n'atumya ecupa zatamanyi deeteyo anti zifoola ba yatumiza ecupa munnamasaka wamuleetedde biru ya miliyoni emu naŋŋamba yabadde atuuka wano egindi n'atema omulangaaji woowe Kamenyo leero bamunywedde ekinaana kya Kamenyo tekirutonze leero babadde byeri ebbaala girabe edduuka Kamenyo bamunywedde ekinaana abadde atuuka wali ekyanja emmotoka n'ensika eseewo ebiwala binyarwanda 3 Uncle David eseewo ebiwala ebinyarwanda 3 kati Kamenyo olubirabye n'ataliko tumya omwenge birina ebisambi byeru byebiti mbireseewo okubbaala nyinza olaba Kamenyo atumya ecupa esooka bangaye kati Kamenyo ali 800 anywa zifo olaba naye kakati babadde nti kino kiboozi tunyumyamu ate bwe twogera ebyensonga kati waliwo omuyimbi gw'oyinza okompitinga nedda toyogera muyimbi saagala kutwalayo ebyo toliwo ebyo osobola okukola bato kuba njagala bato ajja nga tusooka mu ringi netwekuba kuba obumu buninake tusooka mu ringi netwekuba ebikonde wetuvaayo netugenda ku stageokuba ebikonde kyogamba omuntu bwakululwana abaana mbusimayambo bakulumbye n'abavubuka osobola okulwana golooza lwaki ndeekakati gwe lutalo ye muyimbi gw'otaleetangako mabbabanya baaba lutalo asabika empi ebyo mudumadumu obadde tokimanyi yuyo yeyogerere lubalo omulamu tasamirirwa olowooza n'abekkula balo kyafu basobola lutalo akuba byerekereze netugamba ku lw'obulungi lwa mmange nekitange lutalo akusabulirawo lutalo akuba
yakubako akavubuka akayimbi kamu ne kakabanga embu kagenda nga kakyatandika okuyimba ne kajja nga kaddugala yekaku ate sijja kwogera nsaka akuba nzalowooza lwaki saagendanga wuwe edda nga njiga okuyimba yajjanga ewa Rinex edda we yakolera akakayimba tolina kyewatwala mama nedda naye nnumwa mu mutima mu mmeeme omukwano gunnuma ndabye songa bambi salina musango akayimba kanyuma nnyo buluno celebrating baba lutalo banna Uganda mukomye ettima omuntu ne mumusiimanga ng'afudde erikero mukomye ettima musiimeka abantu ettima lutalo tankuba nedda Lolana kayimba bakayita Lolana Lolana baba Luti yakuba Lolana kanji kubira mu naye njagala okubuulira baba Lutala asabika empi bw'ojjanga oduma era yagambye bikuba agenda bikuba ogenda kulaba empi ajja bikuba bikabenge banakusindikira gaali onoosobola okulwana kale ulira bwanyumya eggaali kankwesonyiwe akayimba gakanololana kamba kubire Lolana baba Luti abagambye ajja bakuba tayagala kumanyirwa ebyo mulubaba baba Luti kino ekiboozi ye TV yaffe abayimbi gye twasigaza wano ffe wano we tujja twekyaza lwe tweyagala ne tuyisaawo ebyaffe kati kyemmanyi abayimbi bali mu kulaba n'abatakwagala abo boogamba kwe balimba labyeko wansi bali mu kulaba kubanga ekiboozi buli omu kimutuukako baba David Lutalo kino nkigamba bayimbi bwe muba mumanyiyo abasabika empi mumwogereko ng'okimanyi toli wano naye mukwano nkulabula omuyimbi ali eyo nkugamba yogera ku Lutalo nga toli wano naye singa kakutanda lwonaagwa mu gaapu ze ng'oli wano ne bw'anaaba mu mmotoka ojja kukakasa nti abantu bakuba ffe abamumanyi ffe tukimanye mmwe temukimanyi Kigundu sikugambye wazotonda alaasa nnyo waliwo faaliwo simanya ava nateete yebiyitamu baba David tumubanja international kati Grammy biki soko kyogereko ekyampo David manye ebintu ebimu mukama yasalawo naye tosaba mukama ate kusalawo nga botomaze tema mpenda za nyimba ezo zisobola ogenda fa so kati era lwe lugendo lwetwakutte netugenda kujjanga bano nako bunonyi bwe batunyiriza ne tubakuba tune okuba omutima baba Lutalo nze tebankubira lugambo buluno ke kankubuulire nze nali n'eka miliyoni mu mmotoka nkubuulira nno twali tuva Seguku nga tugenda Kakumiro naye ka miliyoni ayina eŋŋoma y'ababa Lutalo oluyimba baluyita batyo omuntu gwena oluyimba lwogera ku bufumbo yankutudde ka miliyoni yawuliriza oluyimba lw'ababa Lutalo n'akaaba bw'ati ng'amaziga ngalaba bwenti nakiwulirako nali manyi bali oli alimba nze nali naye mu mmotoka yali super custom nga tugenda wa maama Nabbanja kuyimba Kakumiro Kamiliyoni oluyimba olwo lwogera ku bakazi okwefuulira abasajja baluyita batya bonna n'abantu ba bulijjo baluyita yankutudde nagatta ng'ayagala Kamiliyoni n'agamba Pazo tuyimbye naye akasajja kayimba amaziga ne gayiika gati ne ngamba n'owaakabya abeerayo omuntu w'ow'ekyama kati bw'otunuulira bano bamadafaka naye obuyinza mu bujjawa mbabuuza obuyimba mu bujjawa obujjoga abantu. After a long day at the office, I want something quick. Just chop, drop, chili. Hi. Which foundation is good for a steamy situation? Ngandaba bwenti Kamiliyoni waliwo vasi nja kubulira we yakabira amaziga ne gayiga kana kayimba Kamiliyoni akawulira n'akaaba Pazo ngandaba mu mmotoka nalimu inze Kamiliyoni DJ Bulaka Jebireza
Bwemba nimbye mukama azite nfiirwa abaana bange. Naye bwo Chameleone nambe mu wa Uganda. Oyo baba David Lutalo yawandikira Chameleone oluyimba lwe bayita luyimba ki? Oluyimba. Forever. Luyimba lyakolere waya lidi. Forever. Kuba zinembi zitezimanyi bintu bantu bye bakoleredde gwanga panvu. Chameleone bamuwandikira oluyimba wali okirabyeko. Ne bakakkanya abantu mugenda kufa bubi bwe tufanga temutuzi. Luyimba baba Lutalo yaluwandika. So, bana Uganda chenjagala obagamba muyige okulwanira ba legend bamwe. If you allow people to step on David Lutalo, mujja mufiirwa nga betwafiirwa omuyimbi wa legend Moses Radio, because the industry misses radio so much. So much. But when he was here, you guys didn't give him the flowers that you're giving him right now that he's away. I know. So, if you do not show these exceptional artists love, and it starts with you, the fans, gwe nola omuntu nga akumye n'amanyira Lutalo ng'olaba ng'olina ba followers, tika ko live omuddize naawe. Olabe Nigeria abana, omulabe gye bakipinza Burna Boy, Wizkid ne Davido. Awo tebakkiriza mbwa, si buli omu tamanyira Wizkid, buli omu tamanyira Davido. Eggwanga lino bwe tunaaleka emigunju ne gimanyira abantu kali kyegenda kukulira mu Bannayuganda obukyayi obutali jago bamanyira twamanyira gundi ne gundi tujja mumanyira. Fe twali Sudani ne Chameleone nga tuva ku airport nga Abasudani tuli mu luseregende lw'emmotoka nga Abasudani bebaza Chameleone webale kujja Sudani. Munnayuganda yafubutuka eri ku boda yasala omulundi gumwe kubo bano Abannayuganda abavuga boda Juba naawe mula Chameleone ogugambo gunene bwe guti. Chameleone yali akutte bendera ya Sudani nagakale mwana pazolaba. Abantu tebamanyi banyaniriza okuva ku kisaawe ensi n'ensi tusimbye oluseregende tuva ko ya boda naye wa boda wali Chameleone yolinga naye lwaki mweyisa bubi nnyo lwaki mwagala abantu bafenge emikono gyezinze nakirala kati Uncle Lutalo tuno kankiyisewo nakyo mwana nalabye abaana bamanyira Wizo ku Twitter mulekeraawo mwe Wizo yo gwe mumanyira katalo gwe ya Wizo nini, and there would be no radio without Wizo. So stop disrespecting Wizo, you guys. Stop it. And it has to sense, you guys sit down and listen. Mwine ekintu kye mulimu mwine engeri gye mulengeza abantu bana bakoze ebintu osobola okumanyira Brunoke, osobola okumanyira Lili Puzzle, ne tusobola atandika kumanyira Moses Matovu, omanyire Joseph Chameleone, omanyire David Lutalo, Moses Sali, Kyagulanyi Robert, n'otandika obamanyira abantu abo. Bintu bibakodde music industry binene nnyo kigira nnyo. Ne Paulo Kafeero bamutalwe simanyi bano bakutya. By the way, what happened to Kafeero? Was so tulia kyekyabawo. Is it true that he had depressed? Yeah. Ate olimba yaluyimba ng'era agamba ye kikatonda n'asaba Katonda kitontwala n'empumulako. Kulamu buno bw'okusika ng'omugwa kusinga banfuula kyesiri. Ebyo bigambo biwulira nga bya ssanyu. Abantu bakufuula kyotali. Inze baali banzise siba kuvaayo nineerwanako. Era abantu bansanga ne bampa ebirabo jjo nabadde ngende Busia. Ennamawojjola abantu ne bampa gonja. Ne baŋŋaaba lunnabe weebale kubeera outspoken n'otasirika. Bana abantu kati tolaba baba David Singwa wavuddeyo n'osirika. Ne baga abantu baano balina embeera. Oyo tayogera. Tujja kumulinnyirira, tujja kumukolakolamu. Can I tell you, Mulia Secret wati nakola program eno. Era nga lwaki ogirabirako ebintu bibiri. Charity n'aba celebrities naddala abayimbi. Nawuliranga bubi nnyo Uncle Devi nga ndaba ba blogger ne bana abantu bakuma live nga bamanyira abayimbi. Era kyobola banakola ekintu kino kyaffe, this is our home. Ile ekiboozi wano omuyimbi wajja. Era ne Uncle Kireva juzi namuleeta abantu ne bamuwa ebimuli bye Kireva gye.
Musajja muyimbi wa maanyi. Because Uncle Devi mwana abantu abo bayinza okumakinga thinking anti ensi yakukyawa. Ni abantu gye bali abakwagala bangi. Era bannange bafanzi ba David Lutalo banne kantalo omukisa guno okubeebaza. Thank you so much bambi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kubanga nze bwe nfuna abantu 100 mu kikaali abantu banvuma ne bagamba nti abantu sheekusaze nnyo. Kati munna ekyo kitibwa kya Mukama bamanyirira mu bangi nnyo. Bwe nfunye biki abantu omuntu be yeegomba okufuna mu bulamu buno obwa bulijjo nga togitegese concert. Biki Lutalo ye muyimbi ayina likodi ayimba mu kyalo ne bandi ye yekka. Nga mu bandi ye bandi ya Lutalo tebeera mu bayimbi. Lutalo tapangisa maje magatte. Abeera muno oyo Kazibwe Kapo n'oyo Sekyewa n'abaana b'abato. N'osanga nga kyazanga akoledde. Wano teri muyimbi akisobola. Wano abayimbi bawana abasinga mukuŋŋaanyize bantu omuteere mu kalagi. Ajja akasuka amagulu. Enduulu bakube. Agambe nkuba ebyokuyimba. Nekirala puzzle lanze bwe natandika okukola ezo tour tetwatandikanga nga tufuna abantu. Batandikanga tufuna abantu 200 n'ekikumi. Naye nga abantu abo 10 ofuba okulaba ng'obayimbira ne bajja ne bannaabwe 2 Binaleeta abantu ababadde 2 ne bafuuka 4. Webali. Ababadde n'oyongera n'oyimba. Ng'obayimbira wabazze bannatoyimbayo nnyimba 2 n'odduka toyimbayo luyimba lumu n'odduka. Ababadde 4 ne balinnya 8. Ne tuka ekiseera nga tukola share bulijjo nga eri mu bantu. Wamma baba Lutalo nyamba ku mizingiriiti gya wano. Wano abantu basiba batujerega. Mbufe tuli bayimbi abaliroko. Bantu ki abasinga okusasula music kuba mu kyalo ne mu kibuga? Of course ekyalo. Abantu kati gwetebereza. Bukoto bwe twayitamu okubaako bye twachivinga. Kati gwetebereza mu Kampala mulimu abantu bameka. Mu Kampala mulimu bucket night okuyingira bwerere abayimbi babalabira kyakunywa. Bucket night era bannange tosirika tandika okukola live otase industry bambi. Baffe bakulu baffe bambi tetusobola bagambako balina baddaya hadi. Waliwo n'abalina celebrity night buli lunaku ng'oli abeerawo buli lwa mukaaga. N'abeerawo n'adongerwa ku bantu bw'ogattako enjaga n'ayogera ku Lutalo bw'amala Lutalo n'agenda ku Pazo wuuyo n'agenda ku Bampuuga. Enjaga eri mu ttaaba. Abavubuka Lutalo kankulopere industry bwefudde baba. Industry ekiri mu Kampala waliwo abayimbi mbakulopera nga yamanyikiddwa buli lwa mukaaga alina waabeera. N'alyoka akommota enjaga eri mu ttaaba n'enkali y'obuwundo n'alyoka ayogera ku buli gwasanze ng'alinga alina ekimwambadde. Ebiwagizi bye bwe biwaga wajja nnyo oyo yawe waffe enjaga enjereere ebikunkumuka ku mutwe ebyo weebiri. Waliwo ennaku zino abayimbira ddala mu bucket night oba tonnakimanya. Waliwo abayimba mu gundi bucket night, ladies night, bar and lodge. Bar and lodge n'osanga abayimbi beefubitiseeyo mu bar and lodge balya mundago. Industry eyonoonese tuyambe otandike. Abane namaga bajinsabya kajanja bannaye bagala kuwa sente kubanga tulabika namba abana njibawandike isome Lutalo nno mulabe gisome gwe ndobe namba njiwandike wano nsooka kola disclaimer. Lutalo tabasabye sente mu kikoze bafani be bagala zimuwa bubi. Era toddeyo mu isiba yabadde ku live nya tabasabyeko namba Lutalo abantu ke bakuweeyo so ya bwerere leero kuwe miliyoni nga 10 era teki atutulina abawagizi baffe abatuwagala oba mufa mufe namba network ki era tero ndowooza kwesingako abantu bajja teekako n'ab'MTN.
Tuteke kunamba. Tuwawe MTN. Okay, toko some MTN. Ne bagenda Kibusuli night. No sango omuyimbi ayimba mu Kibusuli night. Isododo night. 0 Bana eno si ya business. Eno yebade ya muogo. Kakati baba Lutalo njagala olaba amaanyi g'abantu n'okwagala. Bagenda kuwa miliyoni emu mu ddakiika emu. Some namba. 0 0 0 02 05 0774 04 0255. Inamba yiyo. Jipini. Abantu muli 15 mu lukaaga. Tugisomye lwa kasonse eyo kwongera ku Ulira njagala abantu 15 mu lukaaga. Buli omu aterako baba Lutalo ennusu 10 ze miliyoni ndoza 5. Gende. Mwina dakiika ejo njagala mulaga abantu nti Lutalo yasinga. Yenda kufulizinga. Atete mutandika ebintu byammwe musimanya Lutalo yasabiriza tannaba talina gwasabiriza namba bafani bebe bamusiimye. Erimanya baba Lutalo erimanya ki? Nze ndabye ne bafani bange baavu bazibu bonna banyi bawala. Ereta Mbaraka. Omwana akuwadde empologoma Lutalo. Omwana tanumise empologoma endala. Mumbejja mwana gwe awadde Lutalo empologoma jangu wano okuteekeko obumbejja. Jangu wano obuze ku Lutalo. Uyu mwana yawadde Lutalo empologoma wuno Mumbejja jangu obuze ku Lutalo banayi. Mumbejja jangu obuze ku baba Lutalo. Muyise. Enamba eritamanya ki baba Lutalo? Awufutumizi nafa. Isi masemba tya atadeke ekyebiri. Aha. Muteeke ke miliyoni emu mu dakiika emu abana b'ekibozi mukisobola muli abantu kakaaga. Lutalo mashaini. Omwana huyu akuwadde empologoma 2 mubuzeeko baba Lutalo. Mumbejja. Wanji Brunoke. Webale kwagala baba Lutalo. Tumwagala nnyo kwetufiira omwana w'eruweero tukwagala nnyo. Mulwanirira omuyimbi waffe temukkiriza abantu mumanyira. Yaliko. Webale nnyo Mumbejja. Kayiba kagala kasiba ebirabo kibalume. Yes. Webirabo mumwana empologoma ennene. Katulete empologoma ennene kibalume. Ngogyeko David Lutalo nze muyimbi addako okwagalwa abakyala mu Uganda. Kyala bantagala nnyo. Ngogyeko David Lutalo teri ngogyeko. Nze muyimbi addako okwagalwa abakyala mu Uganda. Sokolindeko onoloza tazisi. Abo baveeko abagala okuzijjako baveeko bafere. Tobaddamu just cancellinga. Omanya bana Uganda batuyiya. Esimu yiyo mulage babadde byo mukwano muli abantu kakaaga mwenna mumuterako 10,000 ye miliyoni za miliyoni mukaaga. Mutereko babadde bise. Mulumya abantu. Auziba miliyoni mukaaga. Abantu bonna kakaaga bakuterako 10,000 ze miliyoni mukaaga. Mulage babadde byo mukwano. Sagala abantu kuddamu kumanyira muyimbi waffe. Tetujja kubikiriza. Temujja kumanyira Lutalo nga weetuli. Valuwero ndiwe bamunanika. Temujja manyira baba Lutalo. Temujja. Oli kazi mwana na babamu. Natiole wali omugeza Atanas Sentongo. Natiole. Denisi. Ne Esther. Ebirabo gwe oba baba Devi omuwe ekirabo nga nkuleeta ng'omubuuza ekya TikTok. Teekako ekirabo tonyiga bumuli abo bumuli sikuleeta. Simanyi onyize butimatima. Njagala ekirabo ng'ekya Mumbejja. Onyige train, onyige ennyonyi, onyige ebintu tuwe bitukuleeta obuze baba Devi. Mutandike. Era tulina okulaga David Lutalo omukwano. Njagala ove ku kibozi baba Devi. Abantu bawule.
soja bebeeyisa obulungi nga bashaddiki ekkata bafuutu mizibe bavuma abantu uliriza Pazo ziri sawa mukaga kitundu muli abantu kakaga mu 5 David Lutalo yagwa huyo muli kakaga temuddanga mumanyira David Lutalo temukiddanga na musiba tibawulira huyo David Lutalo agenda mukasanvu ziri sawa mukaga kitundu oshegira ata ina vasi jatadde agitaddeyo so obumesagi babadde bibuchajja Chimbo wa Richard Chimbo wasindise emitwalo azinze 3 Baba David Toto tuina mmeka Chimbo wa ebibeerawo abawagizi balo ono mwana kuwadde ekirabo kamuleta akubuze ko baba David ye God simanya God biki omwana nawadde baba David Lutalo yatandika okuyimba ng'embeekuulo zammwe ez'ebyobufuzi tezinnajja ng'ayimba abantu bamuwadde bagamba Airtel bambi Airtel please basome Airtel ne bakulinyirira goma mumbe jakongedde mumbe jagambye Lutalo mashairi ayeke porogomendala buli anyige ekirabo kya Lutalo mashairi temujja kuddamu kumanyira Lutalo leero webala omwana wuno kamuyite yani ye Godiani omwana naweereza Lutalo emmundu ye God cares kankuleta obuze ku Lutalo buli aweereza Lutalo ekirabo ekyamaanyi kuleta lumubuzako baba Lutalo buza ku mwana oyo baba Lutalo omwana oyo akuweereza mane gani mubuze bitu Nkulamusiza Papa Lutalo. Bannange nayinza okuwuliza sweetheart. Bannange nkwagala nnyo nakolanga mu duet abaana ne bangamba oyobye bbaawo naye nga nkwagala nnyo papa basenga bange bakwagala ewakawo naawe bakwagala bale tuweereza bakutuwa music omulungi n'otuwowa Katonda n'otuwowa bamaama thank you so much era nebaza Bulunoke webale nnyo kubeerawo abanyi nawe webale kuwa baba Lutalo kirabo webale kumwagala webale nnyo nawe kumpa akatebe Mukama akuwa omukisa webale byonna by'okulatulira oyamba abantu bambi n'oyamba omusajja ewa boda buli kimu ky'okola Katonda akugabirira akuwa ebirungi ebyosinga okugambira mu bless you Brunoke ani omulala abaana beyongedde okuwa Lutalo ebirabo mumbejja akwongedde manegani mumbejja atabusi mumbeda njagala mutereko baba Pazo ani agamba baba Lutalo yagwa bakamuwa ebirabo bya coins bali wano ate Pazo toyogera bwotyo toyogera kubya simwe mu byogerako bivaawo abaddipi bamukoleddeko video Airtel bamukoleddeko tuteke Airtel baba Lutalo bisome 0742 69 95 njogera mazima 49 0742 699549 69 yiyo ku screen jempandise soko gifunire baba Lutalo yeyo 0742 yeyo enyini ereta manya ki baba Lutalo neziri totubulide bataddeko mmeka baba Lutalo abantu njagala tubalumye abantu njagala balumwa mutima Lutalo must shine tetwagala kuddamu kumanyira legendi wafu Lutalo must shine baba Lutalo soba center abantu omutima gubaluma bakubaluma Peter Kugonza twingidde emitwalo 6 Mweza milioni abantu mubalumye uyu kubaita Lutalo bafani bagambye genda airtime uyu airtime milioni emu airtime wa Lutalo airtime jeka niganyiga kusimu Kenya joli okube ku masimu Lutalo alete mukereja Lutalo yade live nyanya talina gwasabiriza
Abafaani bebe bamwesabidde ennamba era basazeewo bampa akatunda. Manyo sale bigambo nyonyo Lutalo nyonyo yabadde ku live yabreno asabiriza abantu ko balumu ekivubuka kyasa omutwe era tamanya ki baba Lutalo abantu bakubuuza era Mubaraka ni Hope Mubaraka Hope Mubaraka uyo wafutu abani aba Airtel muyiweko muri abantu kakaga nabagambe muyiwako 10 milioni mukaga mukikole baba Lutalo mumuteteka ko 10 teka ke5 teka ko zoyina just yaga abere Kenya yakube simu airtime abantu badawuni bamanyira ngo muyimbi wa film umuntu ayimbe nyimbe abawandikide n'abantu enyimba Diri paso nabya amanya abantu bagala baba Lutalo bagala bakujjonkere nga tojjonkera bwate teyogera nnyo komawo twali twalagana komawa mwenga bwe muba mujjonkera temubaako kikomo nedda yawula enjawulo ya fuutumizi ne fuutu soja yeyeeyisa obulungi fuutumizi kajja kajja kumalawo Kyagulanyi bekakolera tetulina mutegeera tujja kubeera awo twalagaana komawa baba Lutalo ne munyumye mbozi ngamuja nana nanipigia simu Mrs. Truth Odeya muta kuba ku simu y'ababa Lutalo mubadde yawula enjawulo ya fuutumizi ne fuutu soja yeeyisa bulungi baabo bashabije kati fuutumizi bakoleranya akabinja kukakulibwa omwana bireketu katujye mbozi bireke nawe bavuma Lutalo ojja byogera pali bireke ebyo bannaye pazo twalage boyogera Bruno Kenga atandika atoyogera baako okoma twalagana komawa mwe namuli bakipingamizi Bruno K oli bafuutumizi mwenna muli bakipingamizi nkubuulira muteereko Lutalo ssente yawula enjawulo ya fuutu soja gwe mukolera lumu tuli mumanya eyabaleeta okusaanyaawo Kyagulanyi muteereko Lutalo ssente ne mwonoona ekifaananyi ky'omwana pazo kakati tugende maso baba Lutalo era kale baba Lutalo Truth Odeya yesebo kakati Truth Odeya Truth owagira timu kima mani yo Arsenal bro checking out ku balance wa komyeo nimerudi tazama ekigambo kyoyogedde baba Lutalo kisazeemu muganda wange amazima mpagira nnyo Arsenal nenjagala nnyo ekibozibozi lwesikiwuliddeeko lwesikiwulirizaako mpulira ng'omutima gunnuma newe sirabye Arsenal omutima gunnuma Pazo Truth Odeya yababadde Truth Odeya eyiyo Truth muntu kigoba ne bakugamba nti ne bakugalira mu rumu n'omuntu osobola mutuga muntu ki wangi ne bakugalira mu rumu n'omuntu ng'osobola mutuga nga bakugalidde mwani akaana ako ne banzigalira nako nkatugisa saati gye nnyambadde akaana ako kagenda kakola olugambo katukyayisiza buli wamu mu music industry katwogeredde ebigambo kansubireke kutugisandawo
Leka nsubire Anye pasi ani gwotuga. Kubanga abantu bo wala nabanyi wala ne pasi wala ani gwogamba gwotugisanga we. Akavubu kaka kalina amagulu agalinga aganna mu njolo ne banteeka nawe mu nyumba nkotugisanda wo yaggo. Ne kusonseka mu kabina. Baba Vincent katuonoonye buli wamu mutima gwako omubi buli wamu. Kagenda katuonoonye. Nange waliwo akanyonoona. Kagenda kuonoona buli wamu. Buli wamu kapamyewo koonoonyewo. Katukyayisiza abantu. Neekaana gwe ensiru eri kumanya ojja kubulwa woonywa amazzi. Ensi ekutaddeko abiri. Ensi ekutaddeko abiri. Nja kutugisanga. Baba David gwa abuuza kati. Nze mbuuza. Mbuzani. Bruno. Truth or dare? Truth. Kumazima. Abantu abali baneiba abakusumbuwa mbu obawogganira. Amazima gali nti wali obawogganira. Oba jasi bakusookereza kusonkereza. Waliwo ekiwala ku nnyumba ekyakubira neiba bange bonna si be baayomba. Waliwo ekiwala ndirodi yakigoba ku nnyumba. Kiwala gwe taafulu ne gy'oli tojja kusulayo. So nali sogera nawe okubira landirodi essimu bangobe ku nnyumba wabula kiwala gwe. Waliwo kanozivaako mbavu. Oyo yandikuwadde ku naye bange bonna kube waliwo ekiwala kiwala gwe ne ku nyumba ze wagendako bagenda kugoba kirabe. Liripazo wagamba bakuzindikira amayembe nga gatigamyansa okutaala. Basindikira obunyonyi obugundi obuntu bulinga ensenene ne bulyoka bumyansa mu mabaati gonna. Owulira babadde bweyakwinako kurashi Bruno K. Tewasoma busomi bulungi ki? Yali agala we bakugoba oyingire ewuwe. Ekyo ekiwala nze kankubuli ekintu kimu babadde vina kizuula. Ekiwala ekyo ate olaba Katonda ono muzibu kyakubira landirodi essimu mbwangobe ate yasooka kugoba kyo. Kuba nze landirodi wange anjagala nnyo, maama wange anjagala nnyo. N'ekiwala gwe ne ku nnyumba ze walagako bajja kugoba tumbaavu. N'oyo kumalako munne emirembe n'okubiranga landirodi essimu ana mulenzi atulekaalira ana mulenzi nali nakukola ki kiwala gwe nali nakukola ki? Nawe kwaniro olabika wakwana omuwala manchi gwe okwana abawala kwana nnyo. Takigamba ko kintu kyonna sikigamba ganako. Kyali kiwala kifumbo kati ngana kigambo nze kwana bakaza abafumbo. Yali mufumbo mukwana kuki. Omukazi omufumbo nononozo omuvubuko muwulu n'omulope walandirodi kiwala gwe bali kati bakugoba. Baba Davidson yo okuyomba. Ozijukize ekiwala ekyo. Yomba muganda wange. Ekiwala banna. Kiwala gwe wali kanova ku nyumba zaffe. Nali ngena sekukanzira emakindi wali lipazo. Kiwala gwe ngontamezza cyane. Makindi atujja makindi wali eddogo ly'abayimbi nze sobola na kutambuza bigere makindi. Olowooza lwaki babadde vitajja makindi. Makindi buli wolinye ekigere eddogo liri makindi. Kayumba ke nasooka okugula mu 2 oba 10 kali makindi eyo. Baba Lutale nyumba wagigula mwaka ki? Oba 2012. Nga wagagga wala mangu bana ananga abawala na Lutalo mu biveeko alabika nagga gwali alina mu kunyumba. Njagala kola disclaimer. Njagala lero netondere baneiba bange. Era bangamba juzi bonna sibe bandoopa bambi. Just kwaliko ekintu ekyo. Neba abalufumbo oinonoza omuvubuka omuwulu ondopa kocho oli mukazi mufumbo kiki wandi mujjemu bujja nzaba abantu lwaki yakubira essimu nangamba mujjemu lwaki yakubira landirodi wange mbwangobe okujjamu omuntu kukugoba ku nyumba nanga bamukwana n'ennyumba ze bagenda kukugoba kiwala gwe omutima gw'omubi ogwo oyagala bango babalako emirembe. Tewawulira muzeise bata bwe yagamba omulala avuma mugume namunyolanyola
zonna era nsonyi anoonya wamutandikira munnange biganyi waliwo wayimba nkujjukira we nakomye nga mpa akantu omwenjagala obuntu obwo babadde nawe totulya z'amaanyi bakaitaku akakantu ako wakayimba akakatusebata akayimba ako wakaddamu ebintu byendaba mpawo atalemererwa naye kabuti yandiyambyeko twakizidde nti omukwano guzigula kati nze bwenkunyumiza ebyange onsasira abadde kukulidde mu nkajumbe omuntu okumwagala nze era ndwawo abawala abasoomooza eno okukwana nakweresanga nti abantu kabuti nenzigulanga nga ntwaleeka yalina byandowoleza nga akuumira era muzannyo wembeereka lwaki tonneziganga ku myezi ena senange nemwederawo nga nsiisitira togira olindako luno abula batange babadde akayimba kamuzaise batta we batukuza nyimba zaabwe tulina okuba tuzimanyi wayimba waffe tubawo ebitiibwa muzaise batta gwe ukitegeera bw'otamuwa kitiibwa abayimbi baba hakati tudde kumulamu nze omuntu Baba Debi kansooke nkutereke miliyoni eno egende ku simu yo munyumya ne puzzle kankutereke miliyoni ejjo ku simu yo ku ya Airtel naye mwana gwe wali baba Devi olaba bulono ffe bafaani bo abakwagala tetuli bakubi bandere kuwowogana bafaani bo tebalina ku social media kati bamama naki abeerwa amaggwa bali ku tiktok bali abajjuza ebisaawe byo ekituufu naye naasukakkana abawagizi bo tebali ku bino by'abaana bano boolaba bagenda bawoganira ensi otegera babadde enkima zaateesa lumu zitta abantu baggwewo zo kulwokuba mbu zifaananamu zirina kafeesi ngaak'abantu zitandika okubeera ng'abantu ezitandika olukwe olw'okutta abantu nga zeerabidde ti abantu bye babadde byagira anyumirwa zokwe zirya lekande bannange wamenitumye bambi bafaani bange nammwe mubeere nga ba David Lutala bange bazibu bampa kondomu nyina bafaani bafu bwe ngenda okuyimba banfuwa kondomu mirondo faani bange nammwe muli baavu bazibu ndabye nammwe ate balinda ndwale basonde mubafani bafazo bamuwa kondomu anfuwafuwa ebintu mmwe bannange nyina bafaani abatategeerera ddala nze Baba Devi nange bafaani bange ab'ekibozi siina kyemba banja bangulire emotoka mukiroze simanyi ne sente zazifoola abazifudde mu bafaani bange nze bafaani bange mbabanjaki sirina kyemba banja bannange ekyamazima bafaani bange tebavaako yadde omunwe gw'ennusu bambi afa nedda utaddeke mundu manyi okulaba nga bakuwa ebizike ssebo webaze pazo Baba Lutalo bafaani bange nsonyiwa bafaani bange nabo mazibuzi bali awo tebalina makulu gali wamu abaana bano bakakuterako sente Baba Lutalo wonna awamu sente twakafuna mmeka just ebirabo abaana basiimye MTN ne Airtel kuliko miliyoni 3 ekikigwe wangi $32 emitwalo Airtel MTN abanaye nyina bafaani abafu oyo gwe bayita Lutalo abaddeko jase dakika 15 ng'enamba ye kweri bamuwadde miliyoni zigenda mu 4 MTN miliyoni 4.75 ze miliyoni musa Baba Lutalo anti munnange tulina leero oyo gwe bayita Lutalo
Lutalo emiliyoni nyene 3 kata mwolabe bamwadde kakuba kayiba ka iti zote Nene kuba kuchibusuli bambi okube kuchibusuli bana nyina bafani aba iti zote kuba kibusuli tata wange katuwa bene bafani aba vukunsi ya mukama kuna bafani bange nabo mazibu zibalia miliyoni ya ne miliyoni 3 abera oyo ko baita David Lutalo emiliyoni 7 mu dakika 2 oyo ko baita David Lutalo nyonyo tinga nange bakola bati tinga bakola bati yagwa funayo muyimbi wo mulete wano tumutereka ndera ngo bafani bange kugana bo bambo Kale bapanti bantu mwe bali kimwe banditala. Abantu bagaye ziri 8 funa muyimbi wo omulete wano mudakika 3 bamwe miliyoni 8 nyanya David Lutalo yagwa nyanya azendi wano kola bayaye nyenya abange nakugambye bafuwa kodo mu bafuwa wala ona tasikwe ateze kimani musobola kole miliyoni 10 ulira anko Lutalo basobola kole miliyoni 10 bafani bo banyivu bagenda oyo Lutalo ne miliyoni 2 bajja zimu gwerinda kola leta manyaga mubaraka tugende enjoy your money it is okay na uyana kula zake ya fifite okekale fote kolanganze mwemeketere sente uno bulambulika kibala mu musana bwa kufukirira yasigala zinoga zikondera ziruma asitukane yekinira munakumakika nabakayire mwangu wako wakaya kuzikuteganya tochevuma tule zote nyingine tutapata kesho. David Lutalo live egena nchemanyi live ejageno kwanga bakamutirake miliyoni 10 zanga no manyira David Lutalo muganda wange mudakika 3 bamwadde miliyoni 8 oyo go bagambe yagwa funa yo muyimbi wo muteke ku live rawa miliyoni 8 zinawera mudakikaga oyo bamuyita Lutalo oyo bamuyita David Lutalo nze kama kwogera muwadde miliyoni yange mukubanga agisana music gwayi bro thank you gwayi wakabi mumanyira Lutalo ani amanyira Lutalo temudanga mutemukiddanga na musiba ulira MTN please kale katukyuse mututekate ko MTN watabusa ba MTN tudamo gisome MTN lili pazo inayo muyimbi gwomanyi mudakika 8 nga bafani be basobo mutirake miliyoni 8 nga David Lutalo yagwa aziri wano nze balinda ndwale nze abange balinda ngende ku mudwaliro ane balioka bakusondera yo bukadde 5 ne bakulangira kati wano bansondera ne Lutalo soba MTN nze namatidde dabanange nze namatidde lili pazo inabafani some namba yo ateze nyinawo yadde n'omubalinda ngwe kundiri olwo basonde ate bamala bannangire twamusondera sirinawo yadde n'omutota wana pazo kulayirira mudakika moge nabo wezeze miliyoni some namba yo isuubira some namba yo oyagala wakanya kibozi suubira naye bana tebannangire kubanga namba gisome birante banaleeta banaba baleesa alhamdulillah naye simanyi nasimanga nfudde mwebale nnyo nakyo nja kigumira mukama kyana abasazeewo kyekinaava mu yeebira kakigundu some namba yotogera bingi bannamasaka mwabaki some namba kandi abo banange nyinayo 0759 7 ana 3 8 0759 7 ana 3 amanyereta mukasasini tereti ya mutiaba ereta mukasasini abantu kakaga musime ngakyali mulamu abantu lukaga kakaga we muleta omutirako pazo nusu 10 pazo abane miliyoni mukaga mukikoleka mudati nange nabawaka pazo mudakika 3 bawadde David Lutalo miliyoni 8
Oyo gwe bayita David Lutalo. Simanyi oba banaleeta. Nze yakubuulira abange bafuuwa kondo. Terinawe yadde muntu ategeereke. Naye nze kuba ku Lutalo sente. Rain gwe mulese mu banja. Nzize kusasula banja. Sebo ne Rain gwe. Okozesa ennyimba zange nga bw'oyagala naye tosobola okusasula ebbanja. Ebyaffe omanyi gye biggweera munywanyi. Nina okulangira waneeno. Twabadde tulina okuddamu ne tusiba. Omanyi tusiba naye buli lwe tusiba muwangula ate tayagala sasula. Muluno obyotya. Bwanyi Rain. Kye kiriwo. Yowali ogamba oze kutuwa ku sente bane bakuba ennamba ya Lilipazo okufumpi. Namwe temukuba nnamba ya Yasini mugireke muteekeko sente. Temukukolenga mukolede David temukuba ku ssimu muteekeko sente. Mukwasa mu mpeke. Lilipazo tetugenda muwa wadde ekikumi. Sebo bazitaddeko dda. Pazo oli mu sente mmeka? Oli mu sente mmeka Lilipazo? Lilipazo alina omukazi bafaani bange nyongera okubajjukiza weewole badde manje emitwalo 3 musooke musasule ebbanja eryaweewole tusobole okugenda mu maaso. Pazo bakateekako sente mmeka tubuulire. Basooke basasule ebbanja. Mukasa Yasini sente mmeka ezakateekebwako taata Mukasa Yasini. Era baso Lady genda mu video nayo vamu ebyo. Anko kanjire netegese badde bute. Kati soko oyambale engoye. Badde mu video kubanga David Lutalo ali mu video. Buli omu ali mu video lwaki gira moti. Owayo obadde kiwemba nga nva kunywanja amaaso gakubidwa. Njamu n'enjaga yo. Ne Pazo yanywedde enjaga wuuyo omulaba. Gwe. Bani. Bakanterako $2 million abage. Gamba wala. Nze bulijjo mmanyi ensi yanki awo banna. Kakwe, gwe Pazo, kakwe ekibusuli abaana bazirire mu. Ekibusuli. Nze bulijjo simanyi nti abantu banjagala n'okunjagala. Teeka muzine my God, yes, salamu alaikum. Kakwe ekibusuli gwe. Pazo webasaba wakizimo. Usinipige. Kwano tya oli Lilipazo, friend zo Lilipazo. Kusimu ya Yasini mulikerawo. Kale Pazo ba tokunamira wano nga baba Lutalo wali lekerawo. Kale ba lekerawo ojja kuna manga ngagagumbya zeri ngwani latinamu tojja kuna baba. Omuntu oyinza okugenda mu depression kumbe nga abantu bali eyo omukwano gw'okukutta. Ze mbadde manyi sirinayo yadde omuntu ku nsi kuno. Pazo bagakuwa $2 mu dakika 3. Ziyinza n'okuba zeeyongedde kino sikirabanga. Baba Lutalo labya abantu 7. Enamba ya Yasini hiyo mumuwe $5 Yasini sagala kuddamu kuzengalia manyesi yakyawa kyawa. Bahrain nga bangamba we Yasini toddanga mukubajira bafali boti bakuwa kondo. Nze nga Bahrain bakanya kuwanga nsi ya kutana. Nga natera kwetuga. Kumba abantu Yasini. Ereta Mukasa Yasini. Yiyo namba bagira bakusikira eri maso ga baba Lutalo. Ereta manya ga Mukasa Yasini. Nina kyejagala obuuza Lutalo. Lutalo ntero yimba mu nyimba z'obwemba ku shezimu. Era naawe obeera ku shezimu ntero kuyimba mu nyimba za Sebatta si bwe kiri. Ani nyimba yo lumu. Enga lumu. Osolo inadamu. Bayibwe yinza okukwata n'oyimba ekibusuli. Omanyi konsinika nnyo ebinnyo kyotuba twakola oluyimba Pazoleka muddemu. N'ekyo ekibusuli kitegeeza ki? Ekibusuli Pazo ekibusuli kitegeeza ki? Generally nze mpaana abakyala. Baba Lutalo ng'oggyeko gwe nze muyimbya ddako mu Uganda okwagala abakyala. Amazina aga mateke
agamazina gamateke buligi aina muzina bwazi namuwe yekambu buligita amabusuli nayimba n'oyo oluyimba ne lugaana okukola okimanyi nnyina oluyimba ne Rain lukube mwawo baluyita bamunanika nayimba bulungi ne lugaana okukola kati nze bulijjo njagala okutegeeza ebigambo bino ssebo Bruno nga bw'onoonya akayimba ka bamunanika kunoonya waliwo akayimba awo ke naakata nakakoleddeko wa EDD akayimba ako kako wakalabyekoko nze nakalabye akalabika yakalabyeko naye nga peni yajja mikali kyabakayita erinnya banalivudde eryakayimbako bakayita mbuzi ku nkondo agenze kanoonya nayimba n'oyo oluyimba ne lugaana okutunda oyo Rain ennyimba nayimba naye ne lugaana oluwulire amaaso gagwakala obulungi bwe wankyusa ng'ayogeranga tagenda kwogero ly'omwana yagamba lina taxi sente teziwera zirinnya kunze ngoddawa yagamba beereyo nalaba asongeyo taxi bwemutwala nawulira koze bamunanika obulungi bw'omwana kalala anyirira okukira katika kabala amasa masalinga mabanda embozo z'omange you are talented just because you are very tebabiwulira bw'asalawo okuwandika bintu birimu amagezi naye yakizuula nti ate biri byangu nnyo okusinga bino kubanga babadde vinayimba n'oyo Rain akayimba bakayita bamunanika tebabiwulira era babadde ngenda kujja tukola oluyimba ate babadde vikola bo gyompa lwe luyimba lwengenda okukola lonchi okotogera oluyimba lwaffe baba ngenda dufiirako wakotogera olwasiza ati ne Rain kipingamizi Rain naye futumizi n'oyo Bruno kenesiza maani laba nanti ekizibu awo olaba wesikiriziganyiza naawe wamu puzzle si buli foot soldier nti talina magezi nedda bafuutu soja balungi bafuutumizi ke kabinja akerimbika mu bafuutu soja kati Rain nze kyali wange oline oyo baba lutalo oyo Victor Kamenyo bava okumunya emitwalo 8 ku bbaala lyange alabye abawala abaganda n'ateekayo ssente ng'afa bakubbaala wali abawala abajalwando babulunoke abawala abajjawa munange abanyarwanda banjagala abanyarwanda ndabakunda cyane abanyarwanda banjagala wanje abo abawala nze nabateekayo nenjala tukkanye ndwalemu oli ani nkuwa abasatu onosobola akazito tona kusibyangu nga nkola training nkulaba naye kana akalavo kamanyi diri pazo bakateekako sente mika ziweze Bruno ke watukolera ebbaala wabula ekiri ku kibozi sikutta korona ensuze nekolera ebbaala yakutumala sente miliyoni 3 pazo ekiri ku kibozi sikutta korona
vuga emotoka ojja kuzifuula aba olina okusaddako $5,000 wano kuzifuula aba jangu kati vuga emotoka ojja kuzifuula aba ku bbala lyokusaddako $5,000 Uncle Bruno oli kuzifa zifuula aba nti ebbala ndi wano kumpi wennyini akutwala abadde vyogirabe tugenda woddi babadde ebbala bagiyita zifuula bazitokomoko otunudde bwoti atokankomewo Uganda wali ebinyarwanda byogera olunyarwanda imeshute Nikita asoose najja n'agula eccupa ne bakwano be ejo ye ebadde nga ya $20 nga mwemeka nakambuuze mwezi omulaba Kamenyu olulabye ebisambi ebyeru bane Kamenyu n'ebisambi ebyeru tebabaawula n'atumya eccupa endala 2 ekyagudde ku liri pazo yanywedde eccupa za $1,000,000 yabadde mukazaaba era mama Faridi akuse zifuulaba ebbala bagiyita zifuulaba akodde Rain lwaki tajja mu video Rain mu video badde nsaba musooke mumpeyo eddakiika 2 mbanyumiza akaboozi mu dakiika 2 zokka Bruno oli muloogi va muloogi omanyi olina emizezeze gy'okusula muloogi olinga Abitekisi kakwata ku Victor Kamenyolo kaleke bino byembumbula obufo omwami ono Bruno Victor nga mutwala mu sawuna kumbe mu sawuna mulimu omusiyazi Sebo omusiyazi yatunula ng'alaba ebivubuka yantunulira ng'andaba bino byendiyo omutimiza kano kaloli oliongo nabivubuka Kampola yali gamba yoli wanga tetukuwulira ali muloogi ze goloza simumanyi iri muloogi gye kyasamira oyogera tebijo yabayogera tevayo akodde bibane kyakunyumiza ebimu ku biwala ebisasamaza Kamenyu ekiwala kirina kampani waliwo ekiwala kibaddeawo kirina kampani bagiyita Grab Cleaners kizze n'emmotoka yaakyo formatic ne kipaakinga ne bakwano baakyo kirina kampani erimu kirina kampani eyonja biki ne kituulaawo Victor n'akyamuka waliwo ekizenero akyamuka ebisambi ebyeru kuzikola batewaliyo bya layisi oyinza obbibulanga olabye ku byana tuli kyalya tuliko mamboga renti wa bbeeyi kyali akodde byagala bangobe ebiwale biri oyo Bruno ke yatugidde zifola begenda okuggalawo egenda kuba esiza abayimbi nga 5 siriimu tewali bawala ba siriimu wali siriimu awo pazo akimanyi tewali muwala wa infection tewali pazo munnyonnyola oyo pazo munnyonnyola kuzifuula tewali muwala wa infection tewali eri wamwe side zeeyo wamwe makindi eyo eno famasi weeri Kamenyu famasi osooka kkebeza bali abawala balina kirasi naawe abawala